Webale nnyo William Buyondo budget egenda kusomebwa olunaku olwaleero era nga byonna ebinaba bigenda mu maaso tugenda kuba tukubagala wano live ku Bukedde TV1 n'olwekyo tovaawo. Ate bwe twongerayo n'amalala ge tulina ab'ebyenjigiriza mu disitulikiti ey'Erengo bakoze ekikwekweto ku masomero agatalina bisaanyizo. Eno nno bagadde ebisulo 8 lwa kusangibwa nga bikyafu. Katubirabe nabyo mu bujjuvu. Ekikwekweto ku masomero agatali ku mutindo kiyindidde Magombola 3 okuli kino Town Council kisekana ebimu kibasanze ng'embeera y'ebisulo yenyamiza abakulembedde mu ebyenjigiriza mu Lwendo Joseph Mulumba alondoola amasomero Godfrey Mukiza Sumaya Mulumba n'abalala batalaaza amasomero nga basookedde kulya gavumenti eryakyano ku SSS basanze nga bulwadde babagalira mu bisulo ebitanda bya mugoteko abamu basula wansi nga n'obukyafu ngususse mu ssomero lino. Lwaki abana basuza wansi? Joseph Mulumba n'ebyobulambuzi Godfrey Mukiza bagadde ebisulo by'abayizi abalala n'abalenzi mbagirawo era akulira essomero Magala Kirizi aganya okuba ku nikyayogera nga alabiddwako ng'abikola fayiro obutakoma. Era track likodi yange ebeera wano on daily basis. But what have you done? Oluvudde bagenze ku ssomero lya St. Bernard's College Kiswera erimaze emyaka 73 buweereza ng'eno ekivundi kye kibaniriza. Abakulu baluddewa nga bafuluma ebisulo nga n'ennyindi bazikutteko. Batabukidde akulira essomero lino Roman Andrew abadde agezaako okwebala makamera zaffe ngono Joseph Mulumba amuwadde enseresere wa wiiki emu atereza ebisulo olw'obutanda obukutte mu bina ng'esaba yonna buyinza okukutuka ne bukusa abayizi. Bagenze kusomera kino ni mixed ngeno compound y'abayizi abalimu banike mwanya ebisulo bikutte enzikisa bye batyo ebaleka nga bagadde ebisulo. Goroza, do you think kusomero nga bwe kyali kati twetaaga ekisulo kino? It is better you make your school to remain a day school, otherwise the boarding facilities tozisobola. And gurabe enzikiza mwe tuli bwano bwafaana tekuli butimba bwansi tekuli ki Osubira Victoria Primary School ebyandibadde ng'ebisulo by'abayizi abawala ng'eno ekifundo kibuliddwa ow'ebyenjigiriza Mulumba alagidde akuma bawala bonna kate Sylvia akwatemu bwe aveeko kuba ekisulo akigadde. Agenda ofuna buli bwala kisulo tukigadde. Kati buyonjo kidaba endagala ziri wali baketi mufuko omusulo guli wali n'ebugalo ebyokulya biri wali. Tuse ku masomero amalala okulireke Junior School, Apex Primary School n'amalala ne basima abakulira amasomero gano olw'obuyonjo. Mpende yakusakidde guli ku Bukedde TV.